naye wali ndi kuki ku rahim okuyunga oluki tosetula kigere kyo genda ku sirata illa nga obuziddwa ebibuuzo bimeka bibiri. Ekisooka oluganda lwo gwe noonya nti nzaani mutabanyi waani yeyo mutabanyi waani gye biggwera eyo oveeyo ku saidi ya taata oddeyo kumaani ku maama. naye no oluganda lwokusingira wano si twogerako luganda luviira ddala eriki kino kankiteekewo. Singa umma yaffe ey'obusiraamu yategera ekigambo kino rahmi tewandibaddewo mu umma famire enjavu, tewandibaddewo muntu ali bubi. Kotoza kungamba nti ekika kyammwe kye mulina kyabulwamu omusajja asobola okuba n'emitwalo 50 ate ng'ewa osula njalula mitwalo 2 naye okakasanga mu famire yammwe temulimu alina emitwalo 10 sijagenda mu 5 gwasula enjala ku lw'50,000 mu famire temulimu mitwalo 3. Lwaki tolya tamanyi luki? Waliwo gye nagendako okuziika masikini ennaku nenkwata sandagadde kwogera bintu bino kubanga biyinza okuviirayo ate nebigenda mu riyasaba Allah ntaasa nga gwe ngenza okuziika bamusibirako ku ddwaliro ebweru lwa mitwalo 5 naye baganda be mu kuziika salaba yavuga motoka ya miliyoni 20 bavuga eziva waggulu wabiri okuddawa okuva ku wabiri okuddawa naye nga omulwadde oli wama Hussein obijjamu bino omulwadde aliwa oli gwe tuzza okuziika yagendako ku ddwaliro erimu nga beetagisa emitwalo emeka oluganda luli luddawa ne mujja okumuziika n'olumbe luba lunene nnyo ti musajja nabadde wamanyi bulijjo bwati naye nga yali mu ntaana naye nga panado wa 15 abadde yamubuula okumala wikisi mmeka ne musooka mukungana tenti n'emizindaalo ne baseeka abakabi oba bali ludda waabo boogere ku lumbe lw'omusajja oyo olumbe lwabadde lw'amaanyi ne saka gundi yakoze ki yayogedde naye ng'omufu muyabadde alina ku mutima gwe ku nnaku ye yagenda ku ddwaliro nga baagala emitwalo egi ekyo nemala kimanya nti yagala emitwalo 5 wayitawo ennaku 2 Allah n'amujjulla nengamba bwe bityo biri mu nganda z'abasiraamu munyumira kutuziika nakumanya kika nti yabadde wa kika kyange oyo famire yeki yemu munere okulabirawo nze naye oyugula bwe mwana wa kitange oyo omuto tata gundi omuto yamukola ki ishi abadde ki ali awo akuba misota akyogerawo wa bisumuluzo akuba emisota mwana wa kitawe muto naye yawo bisumuluzo nemmere gye banaalya tagimanyi anyiga bunyizi pesa nti katolwalero nnyama enyama sagiridde eggulo nti awagiridde naye tugiddemu olwalero naye ngaomwana wa kitawe omuto akuba miki bamanyi nobadula naye mwe temumanyi kuyiiya olaba nze jajjawo twakula fene wa jajja abo nobakula bonna jajja nga tukyali wa jajja ojjukira nti nali njiyanyeera amanyi omuntu aligenda kusula enjala naye nze nenjiyawo nengenda mu fene gwanyumiza ebya fene muganda we talina kyalya talina kyakola tayambala na bulungi hatta n'okwambala takola ki tayambala naye alaga nti si muvunanyizibwako muyamba kubanga okuva buto simu ki simu yiiya gwayiyo ziyiyo otya embeera zino mu Allah ibada zayagala kyekitiibwa okuyunga oluki kyabaga nti abalina amagezi yasiluna ma amara Allahu bihi ayusala bayunga Allah byagamba okukola ki tekamu opposite wamma nga sivulunde wano ku muzindaalo ebyo mwe mubyogera nti muvunule siva wano nga waliwo eyeevumye abalina amagezi agategeera bayunga oluganda tekamu opposite nedda teri atalina magezi abalina amagezi agatategeera tebayunga luki so Allah tuwa magezi akola ki point number 1 ekyokubiri silatu rahmi okuyunga oluganda hiya alamatu amaliya min alamati liman billah subhanahu wa ta'ala ke kabonero kebayita practical ekyo nno nakitadde mu luzungu kubanga kyajinga lukyajingi nga kinonya mu luganda nekola ki practical kyeki mu luganda
ebikolwa imaani nyingi zetwagala okussa mu bikolwa ogeza ng'ekirevu ng'empale nga lugalo bingi naye mu imaani ezibanjibwa okuteekebwa mu bikola nga balina okuba nti buli muntu azirabako wa famire eyo ye imaani y'okuyunga oluki amaliya erina okweyoleka nti mubutuufu ono omuvunanyizibwako singa buli mbuzi edda ku nkondo yaayo teri ayinza kubeera bubi sibavumye Luganda singa buli muntu adda ku famire ye n'agirowoozaako teri ayinza kubeera ki bubi kuba buli ali wano olina kuweesimisa ali e Kampala ate nga mugandawo sibe kiri yilwa ki Kampala ali mu tawuni wali duka ddene naye nga yitawo omugambe nti sukaali aweddewo akubuza sukaali ali kumeka kati olwaleero naye mulowooza nti ebintu tuba tubikola bintu byakuzanyira mubuzanyizi gyowaze nenkuwa sukaali n'olwaleero sukaali bamunaaba abikubuuza yandi mugandawo akubuza sukaali bakwaki olaba omuntu abuuza sukaali namubuuza owewuwe nga sabuni aweddewo atya olya muki ate bwekijja ku famire muzi ibada eziraga omuntu imaani ye nga ziri amaliya zabikolwa ya ibada y'okuyunga oluki hadithi eno buli ali wano nga togiwulirangako oba onswazizza wabula kyobadde obanjibwa kumanya buzito bwaki hadithi eri muki eri mu sahihain hadithi yan Abu Hurayra amanyage AbduRahman bin Sheikh ad-DARSU embiwandise ebyo eri muki sahihain Bukhari nani hadithi ya sahaba ki Abu Hurayra amanyage Abu Hurayra ki tata wa pusi buntu bivunula kale bwekitwa nti Abu Hurayra amanyaga amatufu ya AbduRahman bin Sheikh ad-DARSU sahaba oyo radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم kati obedde njenva tusobola okusigala nga suli wa mwatu tugenda kufanagana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir nayi mwene nyumba banaye so Allah tuwe kuyitima man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu kyekisooka tewa kusomera byasooka obirenga bana bagenda mu hijja nga tasaala sala yekulembera ate yasoka akusosayo hijja nezaka najibuka esije ngeze man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa oye nakiriza Allah no nakulwaki agulumiza omuki ogunago musomo nisigo ngenda ko lwalero ekyokubiri waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahma ayungoluki fa'u nelamu bitegezaaki fal yasil rahima ayungoluki eno hadithi baseka bagisome mimbali wano tenza kumala ku mwezi katekozeeki ngateze Sheikh asosewa anyanguyiza omusomo guno n'akataga bukatazi agambye nti obulungi bw'okugonderani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga ekitibwa okugonda kwe kukola bye yakulagira okuleka byakola ki siwe gwadde omusomo okuleka byakola ki bino bijjira mu awamir mu biragiro tiyabagamba bannaye ali obulungi nyamba akubambe Oluganda yaga fal yasil, it is a command, fi'lu amr. Buli awulira nti akkiriza Allah n'olunaku lwaki fali yasil rahma ayungolu ki ekyo kiragiro si byakweyagalira tekyajja mu ngeri yakweyagalira nga bwe zijja hadithi ezimu kino kyajja nga kiki nga kiragiro nekyasembayo naga nti waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. Akkiriza Allah, twakiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero. Lwaki enganda zikaaba nga tuyinawo? Ate kino kasooka enkinyonyole bulungi, tosuubira kuba nti okuyamba muganda olina kumala kugaggawala.
abasinga mukimwekwasa kati ninawo kaki mu buli kyowulira Allah kyakusukulumiza ku ye kyolina omukola ki okumuyambiramu gayinza okuba amagezi luyinza okuba olugoye ziyinza okubeera sente eyinza okuba enkolagana nga ye tagimanyi golina gimukola ki togambanga nti mala gaggawala bino ebintu bibiri ntiro biga abasiraamu bange mikwano gyange Allah bankuumire anakola bino ebibiri tatunula bbali ekisooka anayamba omuntu talinda gaggawala kuba singa kyali nti abagagga bebayamba eno ensi yane bali talina mumwavu n'omu okuyamba kubeera mutima ayinza okuba alina ebiri nagabako omutwalo ngaate alina akakadde agabako bibiri sibe kiri nanalambula omulwadde tabeera bize obagambira nti mulwadde ngaonamulambula wokola ki bonabeera bize ajja kufoga kale nabadde ngenda kugenda yenkya naye nga bikoze ki biwedde era wejjuse kikusigale ku mutima kubanga obadde bize notamukola ki na wano owekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti oyo yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero ayunge oluganda lwe lulabirire oluyunge wadde akwesiseeko musike kale fanga omusike okudda okusinga n'afanga wamuta tebyawukana tigundi oyo afudde alwana okulaba nti gundi battabagana nti ani nti mutabanyi we yamubba mwana wa tata we yamubba naye okufa nti afudde yamuta nalekawo n'ekiramo nti oyo tajankuki tajankujeneza gitajeneza nti tajanku maiti yange ekibanga kiri bwe kityo hadithi gyeggwera eno njagala nzijeyo ekigambo kimu nkikwataganye n'oluganda bebisinga okutta oluganda muntu yabutunulizi kiki kyobalaba nti hadithi ejjiramu okuyunga oluganda erimu n'okukontrolinga omumwa okiwulidde faliyaqul khaira akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero ayogere birungi aw liyasmut oba akole ki mu bisinga okutta oluganda yekalebule yagambye bwati yakuloga nawulidde bibita oluki faliyaqul khaira oba tosobola kwogera birungi aw liyasmut kola ki teri asirika na luganda lwe nogamba nti kati olumufunyemu obuzibu naye obuzibu amumma atunasako nomulangira namuwa ebibonezo bimeka ekyokumumma nomwa nekola ki negogera bino binotingi ebintu ebifuluma nga tebidda ngenda kuwako ebintu bisatu ekisooka alkalima ekigambo ekiva mu kamwako tekiddayo ekyokubiri alwaqt ebiseera bwe bigenda tebikola ki ekyokusatu athiqa obwesimbu buva muntu nga badde akwesiga tebudda ne bwolwana bino bwe bigenda tebikola ki kino kitegeeza ki njagala mu kalima faliyaqul khaira nga tonnaba kwogera na muganda wo byonna byogenda kwogera sooka olowooze singa bifulumayo nga bifu onaabizaayo bwebanga tebiddeyo ebibi ku muganda wo tobikola ki tobyogera musigaze nga muyinza oluki tuve mu kulukuuma okulukuuma ekyo kyo weekiri kuba omuntu okukuuma amwagadde kikola ku muganda wetali muki bwe mba nkuwa nga nava Masaka gwoliwo eMubende nga nkuwa nawe olina kunkola ki kumpa kuba nkola ki kati abasinga obungi muganda wo bagondera nawe n'omugondera nti oluganda zinaluyungaawo awo nalukola ki ye Muhammad we mutuma tajeema kyobola nze mwagala nnyo mba oluganda nasigala kuyungani oyo kuma mukuume takola nko kyakabi twagala ono akuyisa obuki obubi tugende ku kyokusatu silatu rahmi okuyunga oluki oluganda tazidu fil a'mar wa tawsi' fil arzaq okweyongera obuwangazi n'okweyongera mu bugagga birina fomula eri wantu awa kuyunga luki awulira nga zoyina tezikumala wechekinge ne family yo wechekinge n'abantu zoyina tezikola ki awulira nga obuwangazi kati myaka giri 20
mbate pressure zakulinnye kuba ekifaananyi ku mwana w'emyaka 18 nga pressure zimukuba ate nga webiri edda okwogera ekigambo nti sukaali balinda okulaba nga oli kusajja gunene oli myaka 45 naye kati yogera nti sukaali mu ddwaliro olaba bavaayo buwangazi bukola ki bukendeera naye gyetukomye okutulawo eŋŋanda n'obuwangazi tekunkola ki awo nno hadithi eno erimu ebigambo ebiwanvu bingi simanyi obudde bunamazisaako awulire nga oyagala kwongera mu ssente oyagala kwongera mu baraka oyagala kwongera mu mbeera ennungi gyokola ki soka otule mabega ku luganda lwo oluyisa otya tekikweyibaza kuba nti oluyisa bubi ate nga zikyaliwo ekikyabulabe nawe nokanyimirewo katini abaddu ba Allah basinga obungi basuubira okuba nti buli anagondera Allah nakola byayagala ajja kulabika mu bantu ng'ali bulungi era oluusi agenda okukola byalina okukola ng'alaba Peter Muhammad atabikola ate yali bulungi omukola ki kati nze asala kikyennina Musa tasaala naye sibo ebisumuuzo kati emotoka alina emotoka nga 3 mu galaji ate takola ki njagala nkuwa ekyokulabirako nabaddeko eggulo nenkiwa omuntu omu buli olengera nga oli mu mbeera nnungi naye nga Allah yagamba okukola tobikola manya nti Allah akulinda bulinzi istidraj akola ki akulinda buki bulinzi ekyo kisooka buli wawulira nti toyunga Luganda naye kyalinawo kasente n'obulamu manya nti ofaanana ekintu ekiyitibwa omusota ofaanana ekiyitibwa ki omusota buli anyirira n'amenyera ekitabu ataga nti anyirira ngaomusota akawata kalinga kaki naye ani agusuza mu nnyumba ye wangi era bwe gujja nawe ng'ojjawo omuggo naye ate gotenda okunyirira byo byolina nga birungi naye Allah tomukola ki biringa omuki bijja kubojja mu bulungi bwabyo bijja kukola ki bijja kubojja jazakumullahu khaira tumalirize hadithi eno gyembadde njagala okuwa ekulaga nti osobola okweyongera mu riziki ne mu baraka ne mu buwangazi hadithi erimu sunan Ahmad erimu sunan at-Tirmidhi erimu kitabu kitibwa makarimul akhlaq li abi dunya egamba bweti owekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ta'allamu min ansabikum ya Abu Hurairah nayo ta'allamu min ansabikum ma tasluna bihi arhamakum muyigenga mujja mu bika byammwe ebibayamba okuyunga oluganda ngenda kuvuga nongamba tadde insha Allah sija kubeera mu fatwa wadde ebibuuzo naye dakika zensigazza kanve ngamba koze eki ngamba tadde ta'allamu muyige min ansabikum nga mujja mu ndyo zaabwe ma tasluna bihi arhamakum ebibayamba okuyunga enganda zammwe wano mbaka era twagazisa ki anti bwotabuuza ebibuuzo bagati tusomye ekibuuzo mukibuuzo ekisooka muyige nga mujja mu ndyo zammwe ebijja obbayambako okuyunga enganda zammwe ayagala ki wano wangi andi okumpi kyayogedde nkiwulidde oyo omu owokubiri nkidde mu Luganda hadithi teweddeeyo nate ta'allamu min ansabikum annasab ma tasiluna bihi arhamakum muyige nga mujja mu ndyo zammwe ebijja obbayambako okuyunga enganda zammwe kyembuuza kiri eki omubaka sallallahu alaihi wasallam mweno hadithi entuufu ayagala ki muffe twakiharamisa dda olw'enkola yakyembi mutulengawo enkiiko nga za famire zakika nga tezirimu cakacaka sizakusamira sizakweraguza naye nga ekibatuuzizza kumanya nti ono mwana wa gundi ono mwana wani munfunye mumanyaganenga okumanyagana mu busiraamu sikuli haramu ebbanga lyembalanga mukumanyaganya temuli mwanyi na cakacaka nemutuula nga ekibatuuzizza kutegeera mwana wa ssengawo mwana wa kojjawo mwana wa jjajjawo gundi mwana taatawo gundi ta'allamu ebyo mubiyige toyinza biyiga nga olina emyaka 2 ng'akuzaala wa 8 okugjako we 8 alina okujja n'amuzaala
nawe nakutwala nakulaga nti oyo kojjaawo onani naye twabitta webinabeera tusookawo mpewo oba zijja ziteezo mulimu n'abazirinaga nti gundi yazirina ezawali muzijja ku nakayima ndoza beeno nakayima lusozi lwempulya mu Uganda oluliko empewo nalwebine ku TV jawalulaga empewo ezo zituteekawo zezittabirwa naye singa omuddu otulaga nti mbaagala lunaku bweruti tumanyagane abaana ba Musa tamanyi Mariyamu olwaliro gye bivudde mugenda kukoza omwana akoze ekive mbadde ki okimanyi nti awasizza mwanyinawe yamutegeera ddi nga temwatuula ate nayagala mutuule aga nti olabye n'obusiraamu buyunga Oluganda ate asookayo mumwanyi na bibbo naye ayagala mukole ki naye abasiraamu tudde wansi tutuule entuula z'eŋŋanda eza famire ezitalimu kusamira ekyo Allah akikola ki akikkiriza era akyagala omubaka kyeyalagira wano sallallahu alaihi wasallam kyenjagala mu haditha kisembayo nagamba nti mulimu mathratu fil mali nekigambo kyembuuse lwakuba nti obudde bwampadde buweddeyo mathratu fil mali wa mansaatun fil a'mal mu kuyunga Oluganda mulimu okwongera obugagga ate mulimu okwongerayo obuwangaazi mu kuyunga oluki awo ekibuuzo mujja kibuuza Seeka wangajja wakika mwatugamba Seeka mu Qur'an ey'ekitiibwa Allah nagamba nti fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun time bwebeera ng'etuuse Allah tayongerayo atakulembeza sibe kiri kati bwe nyunga Oluganda nga mbadde bakuba na myaka 4 nsobola okuweza 45 ngenda bibalekera kuba obudde bumpedde kasanzibwako obudde tanakudduka buki buddusi bwe mbanga mbadde nina milioni 2 bwe nyunga Oluganda mpeza milioni 10 nti ate Allah tewandika dda nti nja kuba na 2 wangi oba munampa akaddako nzibwa ansa nga temulinze fatuwa batuganye nti mu kuyunga Oluganda sente zikola ki ate mutulaga nti sente gyonafuna olukuzala Allah bayagiwandiika dda kino Muhammad ne walitambula atya nga anoonya pulimo alinayo bigere talisukawo ku biki ngokanya kuŋŋaanya za pikipiki nga Allah yagala gaali mu lujja kati bwe nyunga Oluganda nsobola okukyusamu ebadde gaali nefuuka bajaji kisoboka naye kitya ebyo insha Allahu ta'ala kangende mu kumaliriza ekibuzo kireseewo ojja genda mu kitabo kya osome ku Imam Nawawi rahimahullah ojja kuvayo ng'ofunye ansa za bika 3 naye ng'ebbiri nnene nnyo ate ng'emu nnafu nti Allah kyategeeza n'okwongera mu buwangazi bwo n'embogagga bwo ra'ayi z'amanyi zigamba zityako eyo aya ekisooka ojja kusangayo paati eri mu aya egamba nti yamuhu llahu ma yashaa'u wa yuthbit ononye tafsiri yaayo Allah alina byasiimulawo ne byalekawo alekawo bikyasiimulawo biki yamuhu llahu ma yashaa'u wa yuthbit alina byasiimulawo ne byakola ki tozanyire mu teekateeka za Allah eofisi yegireke toguluba yamuhu ayinza okuba yasintawo nti myaka 4 nasiimula nti kati 45 ye tekikyuka aba yakimanyi nti tebijja kukola ki wano ku zimalayika zimanyi nti giri ameka wa yuthbit alina byalaga zimalayika nebisigala nga biringa 2 nga yakimanyi nti bijja kubeera nga 2 ate alina byaziraga nga bijja kukyuka ate nga kimanyi nti bijja kukyuka mukula ansa ekyokubiri binisbati ila ma yadhharu limalayika ekyo kikiweddeko nekisooka aziyada bilbaraka Allah sokutera baraka mu buli kyokola nga wadde olina katini naye nga buli kimu kitambula buki bulungi nakongera okumutya nga buli woddo wemulaba nti waliira nga osaala omutya lwakuyunga luki Luganda ekibuuzo ekisembeddeyo ddala Seeka mugenda kunsinya wallahi nabadde manyi mujja kumpa eddakiika 45 mumpadde 25 simanyi mimbali yafuuse stage abayimba 14 webali abayimba 14 dakika musawa mukaga bakola batyo okuyimba nga buli mimbi alina alubamu ya nyimba 15 mimba itefuuka stage y'abaana basajja ntubakopa wallahi balanga tiimu y'abayimbi ba Uganda bonna bajja kutandika okuyimba kuva ssaawa 5 mpaka ssaawa 8 ez'ekiro naye nga bonna abayimbi ba Uganda bakola ki
nogano batekayo kugunava nogano yayiseewo simanyi musonyiwe kandika ekibuuzo kyendekera abasiraamu Mubende tewaddika guno wegusobola okujjayo nga nsomesa nze masikini naye okungamba nti komawo nga siyandese seka kiti kiza obutaba ki kyangu nange namukama wange nga tugende nga tugenda naye bigere emitambuzi okuva e Kampala mpaka Mubende kati bwe nzije Mubende kambalekereyo ebibuuzo ebimujja kujja mukola ki mubibuuza ekibuuzo ekisooka ma maana qati'atu rahm okutulawo Oluganda kyeki bino binootinge mukama wange abadde awandiika era ng'osoma nakusuubiza okuwa ebirungi by'okuyunga Oluganda nkuwaddeko 2 nadde nkusuubiza okuwa bibi sikuwaddeko naki nengenda ku nkomerero y'omuki ko okutulawo Oluganda kyeki tetukimanyi era nakyo hiya an la yasila ilayhim khairu min ye muntu okubeera nti talina kalungi nakamu kadde eri baki bantu ba Luganda banganda ze fayashmil ekyendo kiyingiramu ma idha kana yasilu lkhairi ayinza okuba nga abatuusaako birungi wama idha kana wasala shari lam yasil alkhairi tabasaako birungi ate omulala nga bayunga na bibi ngenda kukiddamu badegeze mu speed okutulawo Oluganda kyeki ye muntu okuba nti talina kalungi nakamu kadde eri ki ayinza okuba nga tabawa birungi nga ye yabalekaawo nze abooluganda nabakola ki nabavaako nabata tababonyaabonya talina gwatumira miggo bamukubewo embule taliiyo naye yabakola ki ate ayinza okuba nga yabata nga n'okubabonyaabonya bakola ki abo gye bali nga famire yonna abaana 8 bali mu kkomera naye nga abasibi ali ogu ali omu mugaga wa ku kyalo ate mugaga wa famire buli amumanyirako yingira akusiba ku mitwalo 3 n'atekawo n'emmere gye banaakuliisa mukomera naye gwakikola yaani muganda we mwana wa senga we mwana wa kojja we mwana wa mama we muto taata we muto tamuwa kalungi ate nga ebya bikola ki olwo omanyi omu yagamba nti nkimanyi tosobola kunsesa naye tonkaabya nkimanyi tosobola kunsesa naye tonkola ki tonkaabya aba ategeeza kyawo nkimanyi tosobola kuntwalako naye tonkuba nfuufu amakulu ndekanga bwenkola ki kyo nkimanyi ntojja kusobola kunsanyusa naye mbe tosobola kunsanyusa ate tonakuwaza gwendeka naki nembeera gyenkola ki muganda we tosobola kumuyamba naye tomubonyaabonya ebyokuyamba bikulemye tomukola ki tosobola mumusesa ate omukabya buki bukabya kati wano abantu mukuyunga enganda zaabwe babika bimeka 3 ekika ekisooka yasinu yayunga oluki ekika ekyokubiri an yaktaa bila isa alokutulawo nga tababonyabonyeza ekika ekyokusatu yusi alokutulawo n'okubonyabonya nakola ki nabonyabonya waliyadhu billah fa ayuhuma ashad ani asinga okubeera owakabenje wangi ate ani asinga okubeera omuyunzi olwokubanga mmaliriza bigambo bino kankuwe ansa nga njijja ku allamahu shadidul quwa kuweshiba nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam otegeere ebintu bino ebimeka 3 waliwo ayunga waliwo akotulawo tabakuba tabawa kyakuyamba nebamulwala tabawazi bajjanjaba ali tabalwaza waliwo nga yakubonyaabonya mu ango ki zonna mu bigambo n'emubikola akola ki akubonyaabonya ate abaddu ba Allah twegendereze oyinza okulowooza nti togenda kuba mugosengawo naye nga ebigambo byomugamba bisinga muse singa ate namukola ki bwava bwebumutawaanya ekyo kiba kisinga okumukuba emiggo ng'ebigambo by'omukuba bisinga emboko z'okola ki ye tayunga Oluganda naye nga alokutulawo nakuba kukola ki kubabonyaabonya owekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga twanukula ansa egamba nti kiramula kitya kuba nabagamba nti in wasaluni wasaltuhum oba najja ne bajja gyendi nange nja kuba nabo olwo oyinawo kati oba tebazze nange sijja kukola ki
sijja ajja gyendi gwe nkolaki gwe nyamba ate ze nagenda nonooza maama tunalaba n'Oluganda Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nagenda nkolaki nonooza nza mpisa obulungi oba mwana wa maama oba si wa maama gwe mpisa obuki kiri kitya tukiriziganye tafa Oluganda tuli babi oyinza okujja embeera zonna zonna n'ozikola muganda walina ku sente ngaolegeko nti omunyiga ng'omukola ki naye ye abangi bwaki owekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti laisa alwasil bilmukafi tayitibwa omuntu omuyunzi w'Oluganda ono asasula abampisa obulungi bempisa obuki ekyo bakiyita mukafaa okukola ki okusasula buli yenna kuyisa obulungi mu tabi'a munakyo olina muyisaki ayinza okugiramu nga mugandawo ayinza okuba mukwano gwo ayinza okuba mukulembesewo bwakuyisa obulungi naga nti walakin alwasil ayitibwa omuyunzi w'Oluganda man idha quti'at wasalahu bwolukutuka alwana okulaba nti alukola ki kati simulonga aseka nabo omusajja oyo nga yandoga bw'aba akuloza lwano muzza mu famire yammwe soko omukoleko ddawa ave mu shiriki omala omugambe nti kola ki nebekuwoza oyo seka ne mushiriki naye nze mbeera awo nga era namuyita muganda wange seba muganda wo era yasigaza erinnya ly'olina ery'ekika kyammwe omusajja oyo omulaba n'akaziika abaana aba tajja wa bw'oba akaziika abasatu nga tajja bwafiirwa omu asooka gwe kola ki genda ovaako ki nga ogenze ebyokulinda nziikirako gwe nziikirako anyamba gwe nkola ki ekyo twakiyita kuyunga ekyokuyita kusasula okusasula kikolebwa omuntu yenna muganda wo si muki naye okuyunga kibanjibwa wa Luganda bwe nti olina kubanga takuyamba nga gwe omuyamba kuba ekifaananyi nga mulumbe gwaguza omuceere n'omutuma airtime n'agaana naye ngaolumbe lunabaga nti haji gundi kaaliwo bikoze ki aja bakyatukola olubuto banna airtime ampeddeko omukyalina naye amuleeta Musa tanzanyirako oyo yandiisa Musa yako takola ki nosigala nga ovudde mukyaga nti Musa kalijja kudduka ewange e Kampala alinkola ki nedda ssebo awo wennyini watandikira okugaana okuleeta airtime womuwera omuntu abagaa nti Musa nekyokoze si kirungi naye oli muganda wange anakikola ekyo sibagambe ebigambo n'abalema mu maaso ga Allah Musa akuvumye noga nti alhamdulillah naye oli muganda wange wadde onvumye naye Allah yakikola nti gwe muki sijja kusasula mukafaa nina kuyunga buki singa nabaddewo n'obuti bwange nandibumenye nembalaga okuyunga nokukola ki nokuuma naye obuti saayise nabwo kati okuyunga kibeera kimenyese ate okukuuma okikuuma obutakola ki soka oluyunge olukuuma obutakola ki obutamenyeka ntera okuba n'ekigambo kimu nga mmaze darasa ya leero Allah bayituwa obusobozi ba 225 ndikomawo nga mbaga nti obubi obuli mu kutulawo oluki oba nizo gimalirayo kumandira gyentera okubeera inshallah ngitandikidde wano ngimalirayo ddawa kuba followinga ku bya internet ejja kuggwayo inshallah obubi obuli mu kutulawo oluki Oluganda naye nabadde n'ekigambo kimu eno umma sinza givaamu nga ebigambo bino sigibigambye lwaki nakiraba nti mu kubuulirira abantu ebiseera ebisinga obungi amu tebasoma tinawulira ebibuulirire ekisooka kyekino masikini nze kikugamba sijja kissa mu Luwarabu kanteeke mu Luganda olwamangu ennyo tuleme kulisa budde okwagalako ennyo obusiraamu tekikufuula ategeera nnyo obusiraamu munampabula nga nfulumye okwagalako ennyo obusiraamu tekikufuula ategeera nnyo obuki naye soma nnyo obusiraamu ojja kwagala obusiraamu kikigambo kiri kimu kikyoli ku byombi okwagala kwennyo obusiraamu tekikufuula kafulumu kuba nti omanyi nnyo obusiraamu omuntu yenna ayagala obusiraamu atula wansi n'asoma nnyo obusiraamu
obusiraamu tebwagalibwa bantu batabusomye. Ono gwe mulanga gwenkuba, tuddeyo wansi tusome ki bwetubanga tubwagala. Naye okubwagala obwagazi nga owulya nti obwagala ate nga tobusoma, bambi imaani eyinza okulinnya ekibaliga, eyinza okulinnya eki nozembaliga mugimanyi nange gyenina nja batambule mugirabe. Imaani ejja kulinnya ki? Imaani bwekulinnya ekibaliga n'obwagala bwagazi nga tobusomye, olina bijja okutuuka time nga gwe wabigaana ate gwe obikola, kubanga wabigaana tobisomye ate omaze obisoma nga bikkirizibwa ate gwe obikola. Ekyo kyendese kimu asobola ekigazi yakikole ki? Tayitibwa muntu ayagala nnyo obusiraamu okujjako nga abusoma buki busomi. Tokkirizanga na muntu yenna kuwa daliiru nga gyakuwagamba nti nawulirako, akugambe nga nti nasomako, wadde weyasoma tewali watuufu, naye abe nga yakola ki? Nga yasomako. Ekyokubiri, la tahsabanna anna allaha ghafila amma ya'mal adh-dhalimun. Byonna byowulira nga bitambula bigenda mu maaso, tobanga wona ndowooza ekujjira mu bwongo obwo titwandiba nti ffe Allah yatuvaamu. Tokirowooza nga mu nsi yonna kulaba bintu byonna bikunyiga oba binyiga abantu bo oba diini yo, nojja mu bwongo obwo nti Allah alabika yakola ki? Yakuvaamu. Bwe bibeera nga bikwatagana nabukulembeze, Allah takuvaangamu ki? Nalumu. Oba biyamba olwadde takolanga ki? Ekikutuma okugamba nti Allah yakuvaamu tebeerangayo kiri okujja kabeera shaitan. Genda osome aya egamba nti ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Ekyo kyenkomyewo nakyo bwe sigala mbikudde ekitabo obudde nja kuba mbukoze eki mbulidde kankutegeeza ensonga eyo. Tolowoozanga mu byolimu nga bikunyiga nekikujjira mu bwongo wadde olunaku naki nti Allah yakola ki? Yakuvaamu. Wooli kirowoleza alibeera ki? Allah yabuuza mu Qur'an suratul Mulk naga nti ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Mwe mulowooza nti yabatonda tabamanyi? Sikibuuza ekyo? Olina omukyayina gwomanyi ng'essimu gye yakola tagimanyi gyali? Olina omwana gwozaala nga mukazi wali maka yamuzaala nga tomumanyi? Eno wasiya gye mbagamba gyali? Olina kyomanyi ekiri mu nsi nga Allah takimanyi? Kati lwaki oliba otyo? Lwaki? Buli muntu yenna yakola ekintu abeera akimanyi buki? Neyakutonda akumanyi, naye ekyenkiza ekiriwo kye kino. Bw'olabanga muzaddewo aluddewo okuyita akuwa byoyagala, manya nti alina byakwagaliza ebisingawo ku ebyo byoyagala. Oba olina byokoze nga teweetakisa kuyita, obusungu bwamulinnya. Tuli ffenna basiraamu? Nkiddemu? Bw'olabanga muzaddewo aluddewo okuyita okuwa poloti gyoyagala ng'ogyagala Mubende mu tawuni, manya nti alina gyakwagaliza ate ng'esingawo ku Mubende. Ekyo kimu. Oba okuba nti olina byokola nga tebisikiza muzaddewo okuyita kujja kuwa poloti gyokola ki? Ani antegedde? Ndekewo akasente ate za bwalimu ziba nnyingi 15,000 bangi nsokedde ku muzeyi wange Allah okubeera nga tonaba kufa abalina kyakulindiikiriza oba kyoyagala okulongoosa. Antegedde naye ambuzeemu wangi oyinza okuba nga olina kyoyagala naye nga obutakifuna mu kaseera koyagala okifumiremu. Owekitiibwa Allah bamuzaddewo alina kyakwagaliza ekijja okusingako ekyo bulungi oba si ekyo nga yagadde kubonereza olw'ebyo wamunyiiza. Jazakallahu khairan. Abadde talonda kuwa mutwalo. Oyinza okuba nga byonna byoyagala obyagala naye nga bino byoyagala oli mukawuka akalina omusoto okatema. Omuti ogulina omusoto okola ki? Ng'omuti guno gwira ku ttaka omusoto gukubojja, Allah agala muti gwe togwa. Muti tokola ki? Kubanga bw'ogwa ku ttaka omuddu wange yatema omutama kikola ki?
byo byosika byolya nti biganye nitukola okuloza nti Allah takola ki takuliiko naye amanye kiri mu ttabi lyokola ki kubanga yaliteekawo nawe yakola ki oba okuba nti gwe wamwesamba okanya kuwoza Allah nyamba naye gwe tolina kyokola ki kyokola mu byakola ki mbyayagala tewali kitegeeza nti si Allah wo bwabeera muzadde tekitegeeza nti si yakuzaala ensobi ebeera kwani twekyekinge ne Allah waffe obanga edduwa ze tusaba tezikyayitamu naye Allah tatukola nga ki atumanyi atukola ki da'wahum fiha subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana ij'al ma nasha'u muwafiqan lima tasha kay la yasira ma nasha'u mukhalifan lima tasha وما نحن حتى نشاء فيما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته